Thank you.
ezo ngenda kuyimba erinnya lyange nze Samathias Mulumba Walukaggadduka ekirabo Sabasaba nga mbudde mu Mandera nga mbudde buno nze Meya owa Kyengera Town Council era ndi wa National Unity Platform okulemberwa President wa Uganda omutuufu, the true President of the Republic of Uganda, the one and only Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ndi coordinator mu National Unity Platform mu sector ya art and entertainment. Tulimu ne muganda wange Nobianili Mutani initially twalimu ne Ronald Mayinja, but I think everybody knows what happened to Ronald Mayinja. Mwalimu mwanyina Fena Mulindwa eyava mu ggwanga n'agenda mu America ku mirimu egy'ekibiina. Mudde muno ndi director wa Vision Heroes naye mwana okuli ebidongo bino. Vision Heroes nagikola mu mwaka gwa 2026. Ndi Vice Chairman owa Komau oba ow'ekibiina ekifuga abayimbi b'akadongo kamu mu Uganda yonna. Ndi ate lajani ate ku Komau ndi Vice President wa Kamuta ate ndi patroni wa Komau byonna bibiina byandongo twafunamu ebiwayi naye yonna gyembi nze yonna gyembi kakati ate ng'era ndi pioneer ndi patron owa Ngoma za Mbogo owa Serawe oba St. Lawrence University era nga St. Lawrence University budde muno gyendi ndi mu second year first semester nga I'm studying my Bachelor of Public Administration and Management. So, political science musomedde ddala ebyobufuzi Katonda yagendako mpola. The way I analyze politics wanjawulo nnyo okuva ku the way I use to analyze it. That is olugendo. Nazaalibwa omwami n'omukyala mama wange yayitibwa Stefania Namuyimbwa Kaleedira Mpindi. Yafa mwaka gwa 2017 era kunajja ekirowoozo kyaliko okuyimba ennyimba ez'emyaka bana omwaka gwa 2017 ogwo enakubira obuyimba obwo yakolako bukonyi banyi kubanga biwanvu nnyo bisobola okumala emyezi 3 ebinaafiika mu 2 mu Serena omwaka ogujja. Taata wange ng'ayitwa Kizando Kisirinnya Buyondo omusajja yaddira akasimba akabbirongo yakafa emyaka mitono nnyo emabegaawo. Musajja nnyini ni musajja Mukatuliki era ng'amannya gange nze Matiya Mulumba omujulizi. Natandika okuyimba nasooka nenzija mwaka gwa 12 mwaka gwa 1995 nga mu secondary ali mu senior 3 nenzija ku Nairo Theatre nesanga mama muli Katumba nekitano kafiira nebagamba nze njagala kuyimba ne bagaana okumpandiika nentambula nenzirayo eka nengenda nenzirayo nesoma senior 4 nenkomawo 96 ate ne bampandiika mu Mukisa Gita Singers naye ekibiina ekyaleeta luli mu 95 yayita Makula Gita Singers ng'era yansabira omulimu bamuyita Kalule Fred. Simanyi ba Kalule Fred woli? Kalule Fred abaddewo ono ye mukama wange yansabira omulimu mu Makula Gita Singers. Ndozijjukira bulungi nnyo nabasangira nga muli Sekateera ewaffe nali nva kusoma St. Anthony Kayunga Senior Secondary School nga ndi mu uniform era nasomera ku ggaali nga uniform eyo eriko St. Anthony Kayunga SS
nga wansi waliwo kamoto akagamba nti God first then move ahead. Ono nali mumanyi Kalule okuva emabega abajjanga musajja muzimbi nga bajja ku ssomero ku sekendo ne bazimba. Kati onamulaba nga yali muli ayimba negamba nti gwazimba woyimbidde nzasoma binema bitya nemugamba Kalule nsabira omulimu. Olwo ebiseera bwe nali newandikayo obuyimba bwange banali nyimba mu kyaki kwaya ne mu sukulu kwaya akavuyo kavuddewo byonna byonna biri mu lugendo. Ebiseera ebyo nali nyimba mu Sub-Parish kwaya Ekinyerere, Sub-Parish nga nyimba mu Parish kwaya e Butembe, ng'ate era nyimba okuva mu buto mu sukulu kwaya okuva mu P3 mpaka P7. Nze nali kwaya leader owa St. Margaret Kinyerere Primary School.